Enkuyanja y'Abanya-Uganda erizoba bayeshka kishaye chanko yoyo boarding primary school mu district ya BUIKWE okujaguza ekiro ky'abakozi. Omukugamba kwe President Yoweri Museveni owabayebembire mu college yagambira Abanya-Uganda ngo ababandize kutwara sente za parish development model ngo bashemerere kuba batandikira okuzigaruzayo. The ones who got first should have started paying back now. Abasooka okufuna sawa zino balina okubanga bazzaayo. About 300 should have paid back. Abantu nga 300 balina okubanga bazzaayo kati. So you already have 500 million in the parish, new money, plus 300 million recycled. Muline miliyoni 300 ezabali abatandise okuzzaayo ne miliyoni 5 empya ze bongeddemu. So the parish now has got 800 million shillings. Kitegeeza kati buli muluka gulina miliyoni 8. Where the interest is 6%. Nga amagoba matono ga butundu 6 ku buli 100. President Museveni nagamba ngu ekisanje kirumu nekihwa government ya Rwampara etire sente miliyoni 500 mu rubulumuruka kandi ngo mu kisanje kiri kwija government neija kuzonjera burumuruka nugwija kuba nugutunga miliyoni 200 kandi ekisanje kyaza kuba nugwija kuba guru biliyoni 1. Then now the government has started very soft money for you in the parish model. Government etandiseewo sente ennyingi naye ku muwendo omutono mu parish development model. We have now put about 500 million shillings in each parish. Bataddewo obukadde nga 5 mu buli muluka. In this kisanja which is ending now. Mu kisanja kino ekiggwako. If you concentrate on that, bwe musimba essira ku ekyo, and make sure it works and you fight all the bad people who are polluting it. N'olwanyisa abantu bonna abakikuba oba bakirwanyisa. President Museveni yagira ngo Abanya-Uganda abinje okukira munonga eminyeto amanene bagata omukushoma ebintu ebitine mirumu mu katare rero basigaho ebintu ebirukurakuka kubaletera entasya. Recently I met some young people. President musanyufu waliwo abavubuka be yasisinkana. Recently ebbanga eritali lyewala. They have got degrees in Swaswa. You know Swaswa? Bafuna degree mu nsonga z'okusoma eby'abantu, enkula y'abantu na biki. And another one in procurement. Omulala mu kugula ebintu. Another one in psychology. Omulala mu kulowooza eby'obwongo ebyokutegeera kinajja oba kyolowooza. I asked somebody who had BSc psychology. N'abuuza oyo eyasoma ebyokutegeera oba okulowooza. What will you do with the bachelor degree in psychology? Nti diguli eyo egenda kuyamba ki? He says, katale k'ebyemirimu. I can look at you and know what you are thinking. Kyasobola okutunuulira n'amanya ky'olowooza. Then I said, but how many jobs are there for that? N'abuuza nti kati mirimu emeka egiriwo ng'otunuulira omuntu n'omanya ky'alowooza. He said that he can work in prisons. N'agamba asobola okukola mu makomera. And see which prison wants to escape. N'amanya musibe ki ayagala okutoloka. So then I said, but how many prison jobs are there in Uganda? N'amubuuza nti mirimu emeka egiri mu makomera egifaanana bwe gityo. He didn't respond. President Museveni yagamba na nteekateeka ya government eyokwombekyera abakozi abalukora mu za industrial park. We are going to make sure that we make it part of our policy that an industrial park we must get land nearby. Kigenda kufuuka tteeka oba kyabuwaze nti buli kibangirizi ky'abannamakolero kibeerako ekitundu we kisuza abakozi baakyo.
maybe not the investors himself, who can get other people to invest in that land provided by the government. Kiyinza okuba nga bannabakolera olusibe bataddewo ebisulo naye bajja kufuna abantu abalala bazimbe ebisulo ebyo bikozesebwa abakozi abakola mu bibangiriza ebyo ebyabannamakolero. We shall get investors to build low-cost houses. Bagenda kufuna ba musigansimbi bazimbe ennyumba ku sente ntonotono. Ariko Wilson, Principal Officer from Serere District. Mr. Oral Moses, Principal Officer from Apache District. Mr. Nyadru Richard, Principal Officer from Moyo District. Mr. Omara John Kennedy from Dokoro District. And Ms. Barunji Rebecca, Chief Wardress 3 from Hoima District. Abakozi 55 bahebwe emiddaali kandi hari hariho abakazi 11.